Abi naye kize kambuzi mu mulembe guno gwe tulimo omukazi bakyakuwa emmotoka n'ogiteeka mu mawulire nga tolina kaadi yaayo. Kaadi bye edda bannaye bane balolo moddo njagala ebintu bino mubitegeere. Waliwo ebintu bitakyanyuma mu generation gye tulimu. Naye twawule role model n'amaalo nabyo ebintu biri tubyawo. Edda omayinze njagala omuntu muwe kyalina. Mathake ba inspiringa ku nsi gye bali. Abaagala okubeera ng'omwana oyo bangi. Aba respectinga hustle ye. Yatandika nga recording abo video kati she's media era ka video akamuwa trend bakata Range Rover kali ka Range Rover yagamba Range Rover nemukona aba afudde bulungi nnyo something like that. So avuddeyo azze agenze kati wagera abantu osolo kamera zimunoonya. She's a media personality to respecting it ebifaananyi kale bambi alina bingi ebifu respecting ekintu ekyo nenze ngamba balolo mudo naddala abaana ab'obuwala hafingo janga bakubye omukwano. Mama baba MP Mulamba Judith babiri olonzo omwana omuto nabbanja bongo jano nyumizanga simayi wafuna omusajja kumba asikali kisoboka balolo modo nedda fadade mawulire ebbanga nanti ekingamba mwena balolo modo nedda batake ekyo temukiddanga mu love tetwagala gigeyinga so deep kyonna mukama kyakwadde solo kyolo kaminganga bwe kiri lwakuba banne bantu mwene abasajja oba kaadi eri mu mannyago batali mu mannyago nebeera nayo oza no kaadi ematayinga abaana balenzi nga basusse akulekera kaadi ena atwale emmotoka ekyokubiri bannanga omuntu akuwadde emmotoka n'ag'omu buto gamaleeyo. Samumanini alina kapundi ke yateeka ku Twitter n'atuvoola n'agamba mu abaana abawala abakyala mwamala kyamaanyi nga amasaka teyakyalanga njukira nange nenekuba mutima neŋŋamba namenyekera ki you didn't see nanga mwebale nnyo mwagenda mubasenga abamu uno. The only good thing was olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula